Lwaki ekivulu kyakoze eki kyagaanye bane ovo yagaanye bambi ekyamanzibwa buli gyagaana nga tagaanira ku leve eno ne lwaki yagaanidde ku leve eno waliwo ensonga abantu zibabuusa amaaso ekisooka Gravity yatadde ekisaawe cricket oyo osobola omumukwata Lutalo yakwata cricket okukwata cricket kitegeeza ki omuzanyiramu ng'abantu bw'obaleeta ne woba oyina abantu 100 lulabika nga 3,000 Gravity yatta cricket ne yeeta ng'abantu balina kujjamu asobole okujjula ekyo kikutwala ku kintu kimu nti Gravity yali asuubira abantu ekyokubiri Gravity alina police ye nti ayita mu bagaanye that is as per the abantu ababeera ne baŋŋambi ayita mu bantu bone bamuwa ssente n'akwata tiketi n'azigabira abantu era ekitono ennyo Gravity yali asuubira abantu nga 10,000 ekivulu ne bwekyandigaanye abantu 10,000 mu cricket ovu oba oyina abantu era nsobola okugamba ebivulu byolowooza nti byalina abantu nga bali mu 10,000 nga olaba balina abantu ngani sijja okay kubanga bo baatunda nti baakola okay naye abantu 10,000 oba olina ne Gravity kitono nnyo ekinene nnyo yadde mu bantu 5,000 wow now the question is lwaki abafunye tiketi tebaataaninza apo nga bulijjo bataaninga apo ekyo kibuuzo kyakwebuuza izo yazibawa ye waki tebaataaninza apo ekyo kyakwebuuza naye nga onoonya ansa y'ekyo ekibuuzo kino nze nkirowoozezaako nga nzija olunaku olwaleero wano buli muyimbi ng'olina akakwate ku gavumenti eno efuga si musango naye okujja ku Alien abamu temwategeera Alien kyeyakola Alien yajjawo fear teyakuba bali mu opposition naye yakuba fear nti osobola okweŋŋanga Kyagulanyi nga bw'okola ki bw'oyagala naye teyajjawo maanyi ge teyasala ku maanyi ge naye yakuba fear kubanga waliwo ne fear nga n'omusajja alina kiwaatuka wane Kyagulanyi alina time wabadde abayingira nga teyandibayingidde naye nga baga omusajja tujja muddamu n'akuba kifiya ekyo nekikola ki nekivaawo kati side eri ayinza n'okuba nga ne Kyagulanyi taliiko naye waliwo abamuliirako abaliiramu ekyo kifiya nabo tebatudde era omuyimbi ng'oli ku sayidi yeeno tebamalaga kuyita ku kivulu ng'ogenda bweru wa ggwanga nga tomanya ani akutegese na baani bajja kuteekamu bukadde 5 tuke nga teri bantu tukulabisa nze nkubuulira kati Gravity kyataamanya nti tiketi azigaba ne baani abazigaba so mikisa gya tiketi okubanga zaafuluma tezatukanye zaalaga because omuyimbi si yaze delivering kati ate mmanya ne mwerabira kiri ekintu kimu nti abali ku sayidi eri bo bali mu byaddala kubanga baagala kuba gavumenti ekyammwe muli mu lutalo lwa nsawo yammwe oba kitegeerekeka kyendiko nti sayidi eyiyo olutalo lwayo eyagala kulaga nti gavumenti mbi mu olutalo lwammwe luggweera mu nsawo yaki yammwe nti ne bw'ofuna ssente olwana kusigazaako kubanga naawe oli mu kukolerera nsawo yo naye ate abakuliko bo bakuyeekera bya ddala kati awo mulina okwongera okwetegereza bwe mba nga nsazewo abantu neetaaga numbers zijje ani azindeetera kuba nabo tebatudde kubanga ekyamazima ekifaananyi kya Gravity kyanjukiza ekifaananyi kya Fiki wadde kya Fiki kyali explainable Fiki yakera ku makya n'atunda tiketi mu mabaala abantu ng'akimanyi bagenda kujja atuuka ku mulyango nga Keti yataddewo amateeka agage nga naye yatadde ekisaawe kati Gravity yate ekisaawe ng'akimanyi numbers zirina okujja kati ekyokubiri Gravity lekawo reckless statements ekisooka statement y'okulumba Mickey mu press conference yali mbi nze bw'ombuuza Mickey yaani Mickey muganda wa Bobi Wine Mickey yalimu ku bayimbi abajjayo kaadi ya Nuupu ng'etandika naye wombuuzayo ekintu ekigatta Mickey ne Nuupu tekiriiwo ali mu bulamu bwe takolagana na gavumenti n'ebyobufuzi bikola ki si byaliko kati Mickey aleeta ekivulu ng'alinga ng'omuntu ow'entumbi waliwo abasimbye layini abalamu n'abakazi b'embuto ayagala kusala agende mu b'entumbi beba maanyi g'abantu ne tali lubuto jasa ayina ntumbi alabikanga ki olubuto
abaali wakati awo anoonya ngeri gye yeesolossa mu b'embuto gojja lwakuba nno oli lubuto otandise toyagala kusimba layini maama ffe twakutumayo abantu bawulira ne bagamba ali ku mukazi w'olubuto maama amujeeja lwaki ojeeje automatically ono w'entumbi ne yeegatta mu booki mu b'olubuto ye Miki nti Miki yali anoonya engeri gy'asobola okukozesa amaanyi g'abantu naye nga talinaawo kubanga Bobi Wine tamuwadde posi ya Bobi Wine yazze leyita oba yajja nakudidde eti tebadde mu bannabyabufuzi ba people power bonna kati ng'anoonya waasobola okumanipulatingira amaanyi g'abantu takola ki talabawo laba reckless statement ya gravity bwejja Miki bw'ategeka ekivvulu bw'ateekayo ekivvulu everyone most of the people if not all balowooza ayagala kwesa sympathy ya muganda we ontegedda bulungi ate I don't know whether Bobi Wine is too smart or something. He played it well. Tetwamulabako ng'alina wayogerera ku kivvulu kya Miki because that's what people expected. Ontegera bulungi. Kyokka ate ekyabanzima ne mu mutima gwa Miki naye yali akyetaaga. Ninga tosobola kisa mukulu we directly. Kati laba gwe gravity gwa competinga naye ate bw'okikwata n'engalo bbiri n'okikola ki? Okimuwa. Abantu ne bajjira ku ekyo. Kati statement ey'okubiri ye ya gravity kituufu sound asobola kuba nga yabadde mubi. Nesta ey'okugamba nti kisawundi bya Balamu takyakola sente mu bivvulu nti atekayo sound. Also let me ask something. Sound yabeera mubi after the turn up of the people over? No, sound asobola kuba nga yabadde mubi. Anti kyenjagala okubuuza. No, asobola kuba nga yakompayirinza obusungu bwe bonna n'akola statement ye. But the point is Balamu takyakola sente nti aleta sound mu bivvulu. Sente za Balamu eza sound azijja mikolo gya gavumenti. Kati gwe gravity tosobola kujja ku stage n'okuba sound we. Kubanga oba okuba ddiiru ye nnene kubanga eri naye gyali alina abakompitinga naye abaagala ofuna ddiiru ezo. Era twagenza okumaliriza mukono eyabadde fair according to Cricket Oval. Radio 4 yasoose okufulumya video yoba bebamu ku basoose okufulumya video erage emabega wa mukono bwalabika kitegeeza oyongera ntalo ku ki ku ntalo so ebyo bye byange ze remarks zange naye ziye endongo yayongedde okkaluba kyokka tugenza okumaliriza nkakasa oba oyagala kulya ku ssente omuntu alinamu ku ssente ku bivulu bya weekend ate bamuyita gravity. Yeah, extras. Oh yeah. Kuba inamu ku ssente ezaddala. Ate Uncle Gravity yalina ku ssente. Naye just picture je chiwa kindala nenga ye ssente ali. Naye nga tumaliriza ekisinga obukulu bw'osalawo okuyimbira eri mu maanyi g'abantu gayimbiremu. Bw'osalawo okuyimbira ku side eno oba okukkiriza mu side eno kuba ate waliwo ekivubo kyengendo bagamba nga kimaze okuggwa nga kkiririza mu gavumenti niye abantu bagenda kujja obuzibu bw'abantu sikukkiririza mu gavumenti by the way. Yeah. Ngeri gye weeyisaamu ng'omaze okuvaayo naye ng'ekyo nakyo kivuddeko ne bali be mulwana tebatudde ekyo njagala kibagambira njagambeko omuyimbi gwe mugenda mubuuzi alina we yatuuka nga buli kimu kye yasaba yaba akimuwa yagamba njagala nzigi ne bagamba jangu njagala ne manage ne bagamba jangu njagala ne gu ne bagamba jangu n'asanga holo nga nkalu paka nakati gwasema ddala bebe kulunga agende bero yimba so njagala mumanye nti ne bemuyeekera bali mu byaddala. Okay, kale mukulikeeyo mu bivvulu naye baaba sigala ku BBS